Satu, Biri, Emu. Yesu wayimirira wali buli muntu agenda gyali tasosola. Amina. Olwakayimba nti togwamuma agonda gyajajjamuwa amalongo tagwamusi agonda gyajajjamuwa ezadde togwamusi agonda gyajajjamukulera nange yalimba agonda gyajajjamukulera atamugwamusi jamubalira kama Katonda mulungi yampa ezzadde kati ndi maana abataano nina emyaka 35 ntegezezza naye kama Katonda mulungi lwe luzaalo lwange olwokutaano naye neebaza najjaku wano omulundi gwange ogwasooka mukyala wange muzito nga sigendangako na musikaani naye Katonda akola ebyamagero. Abaana bano bemulaba baali bapirimaca baali ba myezi 8 naye Katonda abampadde era mbayina kyala wange ali wa kukingo era mulongoosa omulago Kawempe naye ensaba nyimiridde wano lwa Katonda n'ensi yattu seesobola bulungi buli asobola okunyambako okukuza abaana baffe bano mu nsi yonna enyambe obusobozi butono bawulidde abaana tubasabira babiri bakusa muligere Yesu Kristo Mukama waffe. Sister Wakamia, how are you? Kayogera kani? Kaliya bwe balikuja bwendaba bano no bathide n'owulira ng'ina amakulu ate olaba nsi enyuma kulya na bano Mukama yebaza okaliya kale kansabe esaala ffenna twandike emikono. Ayi Katonda mwiza buli kintu kibadde neyeegulira n'otamugulira kibadde n'oleeta ssente ya beta kibadde n'oleeta baasa neyeegulira kyayagala Nindako tutereere naawe. yese kale Kwata bulungi. Ono akwenda bamwaka Musa bode bakakolera katwe. Maria dada Maria yakuma Maria sana ako mademu koza kamera jo mademu koza ke jo nene nina de ko sasa
But ono yasomesa oli kati ono wasomesa oli atoli yakola Kano kachi Canon Simaya EOS M50 Karungi Oloka ingede ko musetting zaako no zisensera bulungi banya nakono okozesa auto bacho ko samba manio eleta mwe okozesa ko rumo so ndabe okamaliza mbabalire musumba ngenda kuva ku myaka gyaffe nsooka kusala okwogera ogenda sala oyo nsooka enjogera soka sala anti nsala ngamaze okwogera kale 39 27 Nindako sawayo omwana w'okubbala oyo ekyo ne kumbaga yange nsaba basade ne kumbaga yange mukko Zeni yafunamu neno ngasi wa bbala anyirira abeerewo naye ne kumbaga yange nsaba abeerewo omwana w'okubbala oyo naye si wabbala abo banyirira bulala Dogo City nsaba ne kumbaga yange babeewo omwana kubbala Dogo City kali basi bute Zion aliwo wewo kuhoma so bwavaana agenda wadde nice 25 22 18 13 11 musumba 10 mwenda 8 musanvu mukaga 5 nya 3 2 1 Oina fuireri ye Mukama Katonda oyo atukuumye emisana n'ekiro atukuumye ku kkubo mu bbanga ne kamaloko atukuumye oyo atukuumye ku nguudo n'oyita ku bantu nga bafudde Katonda yeebazibwe ekyokubiri jala kwebaza ekkanisa ya Worship House emmere yonna gye mulaba gye tugabidde bantu sekinoomu abawaddeyo waliwo ba celebrities abatuwadde emmere waliwo kidda walime batuwadde emigaati 200 waliwo protocol team leading by Mr. Mukisa Worship House members abava mu prayer waves ezebusaabala buli lwakusatu enasana buli lwakuna ekiwatule kyambogo primary school buli lwakuta buli muntu obedde awaayo sente abamu baleese emmere ne bamembers ba church mwebale nnyo mwebalire ddala kyokusatu okwebaza ba DJ abakubye ennyimba zange emyaka 19 abali mabaala abali machachi mwebale nnyo mwena aba church radio tulina church radio online radio twawezeza abantu omutwalo gumu ku church radio 10,000 people have downloaded it. Thank you church radio online family YouTube Facebook mwena abakadama babayita bakadama family eyo abaana be Dubai Qatar Jordan aba Emirates abo bo bafuuka baana bantu baffe ddala era tubasabira buli lunaku Katonda abakuuma ate abakulaakulanye
njala kwebaza Wash Power family yonna abasaba services oluzungu ezisooka ebbiri abasaba ez'oluganda n'oluzungu ezisemba ebbiri mwebale nnyo mwebeddala. Thank you family, thank you radio stations, DJs, TV stations for the years of love and support. Mwebale nnyo bannamawulire emyaka gyonna mutubeereddewo. Mukama yeebazibwe. Asinga obukulu ye Mukama Katonda oyo omuyinza buli kintu. N'abantu abazze okutwala ebintu musobola obiteekawo ne batakola ki ne batajja. Mwebale nnyo mwebale ddala. Mukama yeebazibwe. Era mbafulumiza akayimba kange ako akayita Katonda gy'ali. Buli ali eyonga ogamba naye biriba bitya bino Katonda gy'ali ajja kukola ajja kukuwa. So nakafulumiza ku YouTube egy'ekiro kakyali just lyrics video naye ne video tugenda gishootinga enkya mu wiiki emu ejja kuba efulumya. Mukama yeebazibwe. Katonda gy'ali teweetuga tofuuka kirala. Katonda gy'ali olaba ndi wano leero Katonda gy'ali olaba ekkanisa yaffe efaanana bweti leero Katonda gy'ali. Webale nnyo Brian Wakko nakusabye nnyambeko kuba amawulire webale nnyo beddala. Neebaza nnyo Spark TV Joelia mumbeereddewo emyaka gino gyonna. Seguya mumbeereddewo Bukedde TV Bukedde mumbeereddewo nnyo nnyo nnyo. NBS family ne Sanyuka TV mumbeereddewo ate mu COVID kyayitirira. Amiina. Ennaku ezo n'aba KBS nabo bafuuka bakwano baffe ba Solomon. Mwebale nnyo ddala TV z'abalokole. Amiina. NTV eyo manyino tuteekayawo nga tutegeka 31st. Nagamba abasumba b'amaanyi bategese natekayo abasumba b'akabi naffe ne batuyisaamu awo. Thank you so much NTV. Mwebale nnyo Monitor for the years of love and support. Mwebale nnyo New Vision. Mwebale nnyo BBS TV. TV zonna sigenda menya manya. TV z'abalokole zonna kanjogerere wamu channel 44 Top TV, Top Radio, abo be batandikira ddala Family Radio, Impact Radio, Dream TV, Bishop Chiganda's TV, Kingdom TV, Pastor Jingo's TV, Sort TV, KS TV, Spirit TV, abo ba King Wesley Dr. Team, abo bafuuka ba munju ddala. Thank you family in Rwanda, in Africa, Sudan, Tanzania, Kenya. Obedda nfuna messages. Mwena abantimbe. Thank you Big Eye. Thank you Abambo. Thank you Cookie. All the bloggers Smith, muganda wa Kaizo Mupya, naye atandise otutwala speed. BTM TV, YouTubers, thank you so much. Waliwo ani ono YouTube omulala enako ziyanziyako interview. Ibra, thank you so much. Thank you Mr. Kafko. Thank you so much. Happy K, thank you. Alan Cruz, thank you so much. Munjikize mnebaza abantu. TV chi? Star TV. Star TV, thank you so much. ABS. Pastor Jingo. Jengo. Pastor Jengo. Jali muganda. Jali. Amen. Mundabire munebalize nyo bali kuyimirira. Secha nkuyimirira nga musumba taliwo. Mukama yeebazibwe. Bade yala kwebaza. Thank you Happy K. Thank you Happy and Happy King. Thank you so much. Seguya, I love you so much. Neuma Ruwali. President wa Fe. Ne Kuki Wali. Seguya. Neuma Ruwali. Gambo. Mwebali nnyo bali ddala. Nze okuba tokuba nnyo owumba muko. CS Media. Thank you abayimbi ba gospel mwenna temugwa mmanyi abasumba Young Pastors Fellowship gye twatandika ennaku ezo temugwa mmanyi Katonda gyali. Mwebali nnyo mwebali ddala. Kuki anyize. Protocol team. Kuki na mwebaziza nnyo. Thank you Protocol team. Thank you so much. TV zonna ne radio zonna mwebale nnyo mwebale ddala. Waliwo ne Google TV ez'abalokole zonna. Dani Dani tuvudde wala. Oyo musajja wange nnyo. Dani musajja naye webaza NBS ne webaza Sanyuka obozingidde wamu. Naye okusinga ennyo ndowooza tukubireko Wash Power Family Church mu ngalo. Thank you for the love, the support. Thank you so much. Ondabo journalist nzikiriza mbuze ekino ekibuuzo okusomoozebwa kiko kwosanze mu myaka 2 ng'obuli engiri batteyo olunaku olwaleero sebo okusomoozebwa tekubulawo bingi bwe nabitandika sijja bimala naye ndeebaza Katonda tituwangudde okusinga bwe tuwanguddwa we've won more than we've lost kubanga bwe batimu y'omupiira ku mipiira 10 ne bakubamu 2
omunana n'oguwangula yeba Man City no sijagala naye yewangula gye tulina okwogerako ndi wa Chelsea Arsenal bambi kale n'olwensonga eyo mwebale nnyo ekyandikwa kye mbali njagala okusoma njogedde nnyo neneerabira naye kiweereza buli muntu ali eyo ng'ebintu biringa ebyesibyemu kano akayimba Katonda gy'alikako era ekyandikibwa kino kankibasomere kiri mu 1 Samuel 2:8 kigamba he raises the poor from the dust and lifts the needy from the ash heap. He sits them with princes and has them inherit a throne of honor. For the foundations of the earth are the Lord's, on them he has set the world. Kubanga asitula abaavu n'abajja mu nfuufu n'abatuuza n'abalangira ajja abaavu n'abanaku ku lubungo n'abatuuza waggulu n'abalangira era ensi n'okujjula kwayo byani kubanga ensi yonna Katonda yagiseeti oba yagitegeka era n'ensi etudde ku yo kale togwamu ki maanyi ajja kusitula ajja kuwa kyosaba obubaka bwempeereza abantu mwenna bafaanizi bange mwenna oyagala nnyo endongo gyenkuba webale emyaka kumpi 2 kati tuli mu 18 19 nga tukoona endongo mwebale nnyo mwebale ddala n'enjiri n'omwoyo mutukuvu mwebaza ampa ennyimba ezo n'ampa ne njiri kama yebazibwe feba nyo gamba omuntu ntuwona naawona Katonda yebazibwe Musumba kiki oyinza osaba Katonda ku birthday eddako okomewo ng'osiina ku birthday eddako y'omwaka emyaka 4 banange Katonda nga mulamu sijja kuweza myaka 4 siwasiza kulya embizi Katonda nkwatireko Katonda nga mulamu kye musaba waye Katonda obutaweza myaka 4 Pastor Beni ono yongereza Beni ono natandika naye chache naye mwebaza nnyo Beni Pastor Justin Nabosa Pastor Henry Pastor Michael Pastor Alfred abasumba mwenna ne betwatandika nabo ba Philip ba mwenna mwebale nnyo mwebayitala kama abadizeo byonna so kama ambere sikuona emyaka 4 nga siwasiza olunya Yesu Kristo yafaana azuukira amen ate kati ne bafaaza tokibabuuza faaza ngaagatta nga si mufumbo ate enjawulo eri etya omwoyo omutukuvu bwakukkako okkirizibwa okukola ekintu kyonna kasita oba nga tolumya muntu omwoyo omutukuvu nze enjawulo yange omwoyo omutukuvu yakakulamu bwange okitegedde Musumba natera okumbuza osabira otya abalwadde nga toli mulwadde wagumye abakazi nga bamenye emitima wagumye kati okulumba okwogera okuwasa okusaba bagamba emboozi ya bbati binajja byonna wagumye naye nange kenyini enjala ennungi nabo beekaliramu bebajjawo bebaddawo kola ntya sebuya basoke balindeko sebuya kola abantu ate muleeta abantu omutikira baabo oyo mulema n'omulema woyo awo maaso go banamusitulira kafuta ensaba buli aye ayambeyo omulala
mukisa mukama bawo mukisa abali eri mukama bawo mukisa neza muli baddembe okutwala ebintu byammwe omugenda eka ate okwasimbya paredi mukama bawo mukisa muli baddembe okugenda mwami mukisa mwami mukisa neza tuli baddembe okugenda